Nkwaniriza leero tugenda kulaba engeri Alube gye yakyusamu pulaani n'agwa mu katego ka Idi Amin oluvannyuma lw'ebyo bye twalabye mu kitundu kyaffe ekivuddeko nga Alube ono n'Aseni batandise enteekateeka zaabwe. Kigambibwa nti abajaasi abasembayo okubeera nga bababuulira engeri gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe bababuulirira ku ssaawa zaali 3 ez'okumakya mu mwezi ogwokusatu mu 1974 era nti bano babagamba byonna bye balina okukola balina kubikolera mu ssaawa ezitasukka 3. Mu bonna ba commanding office abaali baweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuwamba Amin, obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwaweebwa Kapiteeni John Matulima eyali omulugu bbala ng'ava mu kitundu eky'Emalakya mu West Nile. Ono y'omu ku baduumizi abaali ab'amaanyi mu ggye lya zitanka erya Uganda Army era nga naye yali asinziira ku balakisi ey'Emalire. Alube yalagira Matulima y'aba akwata Idi Amin nga mulamu oba nga mufu era nga ye Alube yali ali mu kifo ekyekusifu mu Kampala we yali asinzira okubeera ng'aduumira ne Lieutenant Colonel Eli Aseni. Eggye lino eryasindikibwa okukwata Idi Amin ssaako ne musajja we Brigadier Hussein Malere yali akulira military police lyonna lyali liva ku lubiri mu Kampala. Obuvunaanyizibwa obw'okukwata oba okutta Malera bubwaweebwa Second Lieutenant Moses Mawa. Ono naye yali ava mu kitundu ekya West Nile era nga ye ne basajja be bali balina okukwata Malera ono nga bamusanga ku Makindi Military Barracks. Ekyali ekirungi eri ku musajja mukulu Malera ono baamutemyako nga tebannaba kumutuukako bw'atyo n'adduka n'agenda mu kitundu ekya Kitubulu okuliraana ttawuni y'Entebbe. Wabula kigambibwa nti Mawa ne basajja be era baasalako oluguudo luno olw'Entebbe okusobola okubeera nga balemesa singa wabeerawo eggye libeera liyitiddwa okuva Entebbe okujja okutaasa embeera. Ebifo ebirala era ebyali mu komandi ye kwe kwali eky'Ennateete, Katwe ssaako n'ebitundu ebyetoolodde Makindi Barracks. Kapiteeni John Simba okuva e Kabaale ye yaduumira eggye eryaziba oluguudo lw'e Busega ate Kapiteeni Birimbo agambibwa okuba nti yali ava Bushenyi oba Mbalala y'obuvunaanyizibwa bwe baamuwa bwali bwa kuwamba Bank of Uganda, Post Office ssaako n'ebizimbe ebirala mu Kampala. Lieutenant Muzamiru ssaako ne Sergeant Angwinyo be baaduumira eggye eryagenda okuwamba Radio Uganda ssaako ne TV. Era ttiimu eno yali erina okubeera ng'esalako oluguudo lw'Ejjinja nga baali balina kulusalirako ku nkulungo wali Airtel House okubeera nga baziyiza eggye eryali mu kitundu ekya Bugoloobi eryali lidduumirwa Omusudaani Brigadier Tabani Lupayigana eryali lisuubirwa okuba nti liyinza okujja okubeera nga litaasa Idi Amin ku command post e Kololo. Kigambibwa nti Brigadier Alube singa teyakyusa nteekateeka gye baali basoose okukola, Idi Amin baali bamaze okumuwamba. Mu kusooka Alube ono yali alagidde Kapiteeni Matulima okubeera ng'asuula bbomu ku command post ya Idi Amin singa amagye ge gabeera galemeddeko. Enteekateeka nga zikolebwa baali bakkiriziganyizza Alube Yekweka nga gy'asinzira okubeera ng'aduumira era nga talina kubeera ng'alabikako eri omuntu yenna paka nga bamaliriza okuba nga bawamba olwo balyoke bamutwale ku Radio Uganda alangirire nti obukulembeze bukyuse. Nga ye yali aduumira amagye gonna agali mu kulwanyisa Amin ssaako n'abagwira abaali mu Uganda Army, Alube yasalawo okubeera ng'ayimiriza Kapiteeni Matulima obutagenda mu maaso na kukwata Idi Amin. Matulima ono yali ayina platoon ey'enjawulo gye yali atambula nayo nga balina n'ebyokulwanyisa ebirungi bye baali bagenda okuba nga bakozesa. Wabula abaatuuka ku golf course Alube n'amukubira essimu n'amutegeeza nti tagenda mu maaso na kubeera ng'akwata Idi Amin amulinde ye Alube mwennyini yaba akyekolera. Mu ddakiika ntono nnyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu ddakiika ntono nnyo Alube yali atuuse wali amagye ga Matulima ono n'amutegeeza nti kakati yalina ekyagira bwe batyo ne beeyongerayo ku nnyumba ya Idi Amin.
Kigambibwa nti ekyaleetera Alube okubeera ng'akyusa enteekateeka nga bwe baali bazikoze kyava ku kubeera nti Idi Amin yali field marshal ng'okubanga bamusindikira kapiteni abaamukwata mu nnono z'amagye kibeera tekijja nga baali beetaaga ow'amagye ali ku ranka ey'owaggulu y'abaamukwata. Ekyokuba nti mukadde awo baali tebalina field marshal yenna oba Geno, nga Geno gwe baali naye ye yali Mustafa Idris ng'ate yali taliiwo ng'ali mu kitundu ekya West Nile. Alube nga yaliwo ali ku ranka ey'obwa brigadier eriraana ey'obwa Geno, n'olw'ensonga eyo nga yalina okubeera ng'akwata Idi Amin oba okumutta. Alube bw'atyo n'akyusa pulaani gye baali bakoze n'afiiriza banne omukisa gw'okuwamba obukulembeze ng'ate baali beteeseteese bulungi. Wakati mu kulwana, Alube ono yayingira ennyumba ya Idi Amin n'aleka basajja be emabega. Naye nga ky'olina okumanya, amazima gali nti Idi Amin yali mulwanyi mulungi nnyo era nga ne mukaddako yadde basajja be baali bakubiddwa bonna naye ye yasigala akyalwana nga teyasalawo kudduka nga bwe kyali kirowoozebwa tingira newe kwali badde kumukwata oba kumutta kyali baddewo naye nga bamaze kusiitaana. Idi Amin yali mulwanyi mulungi naddala mu pisto ssaako n'emmundu ennene era ng'okumukwata kyali tekigenda kubeera kyangu nnyo. Oluvannyuma lw'akaseera nga waliwo okulwanagana wakati w'abasajja ba Idi Amin ssaako n'abamusajja mukulu ono Alube, bagenda okukakana nga platini yonna eya musajja mukulu ono Idi Amin yalimu ab'amagye 30 nga bagimazeewo. Ate ku sayidi ya Alube yali alinawo ab'amagye abawera 6. Mu kusooka baali bategeezezza Matulima ono okubeera ng'agenda n'abalwanyi waakiri abawera 10 kubanga Amin yali akuumwa bulungi ng'alina abasajja abakugwa bamwetoolodde ssaako n'ebyokulwanyisa. Bw'atyo Matulima yasalawo okulonda abasajja abalungi abasobolera ddala okulwana nga balina n'ebyokulwanyisa ebirungi nga y'ensonga lwaki baasobola okumalawo basajja ba Idi Amin. Okulwanagana kuno kwatwalira ddala eddakiika kumpi 30 era nga bamaze okukakasa nti abakuumi ba Amin bonna babamazeewo waliwo okusiriikirira kwa ddakiika kumpi nga 12. Nti Alube yasalawo okubeera ng'akozesa obusungu mu kifo ky'okukozesa obuzira n'akola ensobi ey'okubiri ng'ayagala okukwata Idi Amin yekka. Alube yasalawo okuyingira ennyumba kubanga omulyango gwali muggule. Isaac Kabaka yategeeza nti bino Tobula ye yabimutegeeza nga Tobula ono yali saagenti ng'era yali muto wa Lieutenant Colonel Eli Asenim. Tobula ono y'omu ku balwanyi abaali batwaliddwa okubeera nga bakwata Idi Amin yategeeza nti Alube bwe yalaba omulyango nga muggule n'asalawo okubeera ng'ayingira. Nti Alube mu kuyingira, Idi Amin yeekweka mabega w'oluggi ekintu Alube ky'atalowooza nako. Bw'ati Alube bwe yayingira yayita buyisi ku luggi ng'alowooza nti Idi Amin yeekwese mu bisenge ebirala eby'ennyumba. Ekyokubanga Alube ebirowoozo byonna byamuli mu bisenge ebirala eby'ennyumba, kumbe Idi Amin yamuli mabega. Idi Amin ono yamukuba amasasi 3 nga gayita mu mugongo. Alube n'agwa wansi nga yeevuunise. Era ng'ebituli ebyali mu mubiri gwa Alube byali biraga nti byali binene mu maaso amasasi gye gaafulumira nga bitono emabega gye gaayingirira. Era nga Isaac Kabaka yategeeza nti alaba omulambo gwa Alube nga guli mu ggwanika emulago nga gulimu ebituli 3. Mu mangu ago Idi Amin yalaba Saagenti Tobula era n'amuteeka ku mudumo gw'emmundu n'amutegeeza nti agenda kumutta amubuulire muganda wa Aseni gy'ali. Idi Amin yategeeza musajja mukulu ono Tobula nti tagezaako n'ayogera nti Idi Amin yamusse. Agenda ategeeza abantu nti Alube yeeyesse olw'okubeera nga yalemereddwa okuwamba olw'okutya okuswala bw'atyo ne yeetunuzaamu emmundu ne yetta. Era nga Tobula olwamugjawo baamutwala ku Radio Uganda era n'ayogera butereevu Idi Amin bye yali amugambye. Kiteeberezebwa nti okulwanagana kuno we kwatandikira ku command post ya Idi Amin yayitirawo obuyambi okuva eri ku magye agali mu Bugolobi Flats kubanga amangu ddala nga Alube amaze okuttibwa bano baatuuka. Basajja ba Alube abaali basigadde baali batono nga tebasobola kulwanyisa basajja bano abaali bazze n'ekyokubanga ate ekirala baali bazze n'ebyokulwanyisa ebisinga ebyabwe. Kye baakola baawanika buwanisi era mukaddaako eggye lya Idi Amin ne ligenda ne ku Radio Uganda okukwata abaali bagiwambye. Bano baasobola okubeera nga badda ku mpewo era ne bayisa ekirango ekigenda maaso n'okutegeeza ng'embeera bwezze mu nteeko. Wabula
Brigadier Charles Alube ssaako n'abalala abatannaba kubeera nga bakwatibwa be babadde mabegawo okwagala okuwamba gavumenti nti kyokka amagye amalungi aga Pulezidenti Idi Amin gasobodde okubeera nga gabasinza amaanyi. Kuno baayongerako nti abantu abo baabulabe era omuntu owabalabirako akube ku nnyama. Ekiragiro eky'okubeera nga bakuba abakulu bano ababadde mabegawo okwagala okumamulako gavumenti okuli Lieutenant Colonel Eli Aseni, Second Lieutenant Mawa, Captain John Matulima ssaako ne Isaac Kabaka mwennyini kyayisibwa Commander in Chief Idi Amin ng'era yakisoma ku mpewo ye Minisita w'ebyamawulire Kano Juma Orisi. Nti mu kaseera wali Alube ng'agenda okuyingira mu nnyumba yali alagidde basajja b'okusigala emabega tebamugoberera. Nti era ono bwe yayingira mu nju bano baawulira masasi nga gavuga wabula nga baali tebasobola kwawula ni ku bombi agakubye. Bano nga balinze Alube afuluma ennyumba ajja bawa ekyokkola bagenda okuwulira eddoboozi nga liva mu nju nga liyita abalwanyi abalala. Nti era eddoboozi lyali ligamba nziseeko omu mujje mu bwangu okubeera nga muntaasa. Abamagye abaali wabweru tebakisuubira nti Idi Amin yali mu kuyita Brigadier Lupayigana eyali komanda w'amagye agali mu Bugoloobi Flats. Tewabula waayita eddakiika ezaali teziwera na 10 ng'ebigambo bimaze okuva mu nnyumba ebiyita abalwanyi abalala. Lupayigana n'abalwanyi be ne bajja ne babeetooloola. Bwe batyo ne beewaayo ng'ekigendererwa kyabwe eky'okuwamba kifudde nga n'Alube mwennyini afudde.